Inside Story Uganda, real source of political updates. Uganda obutagenda nnyo njagala utandikira awo omalirize ne budget waliwo badde webale nnyo ekibuuzo kyabuuza ddi bamemba parliament lwe balituula okukendeeza omusaala gwabwe eyeemulugunya nti omusaala gw'abamemba bwa parliament munene munnansi si bwe guli kyetaaga wabeerewo bannansi ne bagamba nti ffe mu kulonda kwa leero tulonda abo abakkiriziganya naffe nti omusaala gwa memba wa parliament munene onfuna weeri nti bannansi bwe bagenda okulonda be balonda abasinga obwo babaamu ekigamba naye gwe gwe tulonda olese eki wano ngulonda nga noono bwennyini gwikayo jjukira abamemba ba parliament bava mu balonzi omuntu okufuuka memba wa parliament asooka kuba mulonzi bava mu nnyumba zammwe kisooke kikyukire eyo ku luno twekobaanye ng'abalonzi betusindika tetukyayagala abamanyi ebingi twagala abo abagenda okutukolera nga tebafa ku musaala muki omunene omusaala omunene bwe gulivaawo mu parliament ensi eno Uganda egenda kufateesa mu parliament nga basimba nga bansonga nnyo kuba muli bamuvuddemu abo abanoonya okufuna omusaala nga tufunye abo bamuggwanga abaagala obuteeseza eggwanga lino bwe kisigala nti waliyo omusaala nga n'abalonzi abali eyo bagula bami ngera balowooza ne kukukendeeza kiba kitegeeza abantu abanayingira mu pali bangi ku bo bajja kuba baagala ogwo omusaala omunene bwe gulivaawo ekinyusi kyajja kirivaawo kiringa katonda singa omulaba kati kukkiriza kuba kuvuddewo kuba osobola kukkiriza nga tolabye nekana kino okiddemu kiveewo olowooza ki ku kyabaka parliament kampani ya Kayola yaffe Kayola n'endala y'emmotoka ez'Akayola ekkotoka ezaffe mu Uganda lwaki emmotoka zibagenda obbawa zibagamba obbawa okukozesa emirimu tetufuna ezimu ku zaffe ne tubaguza ezo ne mukola akatale mu ggwanga lino ate ne muyambye n'omusolo nderamuko nga mukozeseza ebyaffe ebya wano tulaba nze kamubuulire obutereevu kuba wambuuzaako wano nti sente ezo ziweebwa bamemba ba parliament kituuze bwe natuuka mu parliament bampe miliyoni 10,000 za mmotoka naye nakuddamu wano ne nkugamba nti abaakola ekyo baali bagezi bannabyabufuzi kuba wooyingirira parliament ng'ovuganyizza by'oba oyiseemu biba bizitowa nnyo nnyo okimanyi nti memba wa parliament ayingira nga asaasaanyiza obuwumbi obuwere obubiri nga bujjeewo olabanga bwe twava mu kalulu wano ne balangirira kati osanga nga waliwo ayagala entebe nalukoola mwatudde nga ye yatandika dde okukampeyininga nga tonabakulayira nateekateeka nti 2-3 mugumu nange akondika kwata kati kyova olaba memba wa parliament bamuwa essente n'agula probox ne wataba accountability ya milioni 18 ng'aguze probox naye nga bamuwadde 10,000 nze bye mmanyi kuba bye bampa kati tubadde tunyumya information wamiseru gatubeere benkanya kuba abambi bwemutuukira kwa parliament olw'okuba baagala obululu ne mubanyigiriza public nyigiriza member wa parliament buli lwamala okulayira abeera mukozi wa gavumenti member wa parliament buli lwamala okulayira mukozi wa gavumenti awo nsirisewo point eke bulungi mu bantu kakati okulayira gavumenti erina okumuweereza ebikozeso permanent secretary mu myaka 5 bamuweereza emmotoka ya miliyoni 600 ne bamuteerako amafuta ne bamuteerako driver ne bamuteerako buli mwezi omwezi 2-3 agenda service gavumenti yakiraba nti omubaka wa parliament okukitono nnyo obutenkana mukozi wa gavumenti tumuwe mu contract y'emyaka egi yenoonyeze driver yekanikire yegulire emipiira kibeera layisi
singa baba badde ya gavumenti singa abamuwadde ya gavumenti kakati gavumenti bwekola ekyo ng'ewadde omukozi ekisingako bona baba mmwe mwagala ababaka batambuze ebigere ogenda mu constituency zaabwe nedda kyebaagala abantu ababuuza nekibuuzo ekyo kigambo kimu okudiibuuda sikudiibuuda ekyo tukiveeko ekyo kyokka tuline ku birala mwami Seruga TV eno gyolaba olwaleero kakyusiza omulembe ogende mu digito olowooza omuntu lwaki yatadde mu microphone zino ogende mu digito olowooza baba bakikoze babadde njagala comment y'okudiibuuda kw'eggwanga sikudiibuuda bwana Seruga kigenda kuba kizibu nnyo okukendeeza omuwendo ojjukira essente ze tubadde nga twemulugunyako singa oli bamukwata munne nga beegaddanga bali bawa 10 lukaaga zonna ze baali baagereka zaali nnyingi mu kiseera we baazekera naye olwaleero bw'oziwulira ne bwe bagamba nti 3,000 wali badde mulugunya ng'ojoogaani n'omutuula mu kifuba n'omuwa 3,000 we baazigerekera zaabanga nnyingi kakati kusinzira ku kulinnya kw'ebintu okubanga empeera eweebwa abantu abo lituuka n'ekendeera lwakuba tewanzikirizaayo wali nabadde mmaline kakati ekigambo ekonome kyava kitandika bali bagereki naye baali kyatandi bubulwa lero luzungu scarcity atandika nga boogera ku byanfuna bya ggwanga oba byansi kyatandika boogera mu nnyumba ngeri kijokekkerezaamu ng'olina kano ne kano ne kasobola okuyimirirawo kye bayita ekonome kakati olwaleero baagala okwongeramu obwesedde buna n'abutundu 4.8 trillion kyekireeta eseeyo ey'okwongera ku misolo egyo egyogerwako nga bagamba nti sobole okubikka obubulwa waliwo ebyetaaga okugonjoolwa esente tezikola ki tezimala ekinnumbisa abatudde mu buyinza kuba sinze yaleese ekiteeso nti waliwo ebintu bye tulina okusooka nabyo bizinensi zaffe ezo zigala okugyamu omusolo tuziyambye tutaziyimirirewo tuteese tutya olwaleero olaba twogera PDM okimanyi nti waliwo abafuna sente za PDM naye nga bwe bagenda okugogola ebibuga bizinensi ezo bazisaanyizaawo ontegedde kulambula eggwanga Uganda aba gavumenti balina bizinensi ze basaanya n'ekiro essaawa 6 nga bagamba gwe tuli ku kye bayita trade order wano mu Uganda we bakola oluguudo lumwasanjala tene wayita wiiki emu ow'amazzi n'alubomola ayiseemu payipu nti tukulaakulanya nga tetumaze kuteekateeka ensonga ya baje n'emisolo byalitambulidde wamu n'enteekateeka y'eggwanga mbyogera ku bakozi ab'okugyamu omusolo obateekeddeteekeddwa we basobola okuba nga bamugaso nga bafuna omusaala ogwo ogusobolako omusolo ebyobulimi obitegekedde otya gwe mirundi ng'olaba birole bipaakinze okukima emiyembe era n'obiraba nga bipaakinze ebya juyisi ne bajjako emiyembe buli lwola oba olaba ki byanfuna bw'olaba jjaamu nga wa bumotoka butono eyo eta ya expenditure so si indicator ya investment indicator ya savings nkugamba byanfuna bwe tuba twagala oteekwa okubanga omwana ono wa university gwowoze ssente nga gavumenti teekedde wagenda okukola ng'amaliriza okusoma osobola okujjako essente zino ze wamuwola ng'asoma osobole n'omujja musolo naye ffe abasomesa abasawo abo ne tubula nesse ezibateekerateekera yeffe boolaba abalina kyekubi tuba tuwa emirimu mu gavumenti okimanyi nti asinga okuba n'emirimu emingi ye gavumenti asussa taweza 50,000 naye ate omusolo guguno gwe mungi oteekwa okubanga
tax base nene ng'olina bangi ne bw'oba basoloozezza katono nga kasobola okuvaamu naye kati 40% gyeko akubuulidde wano nga tetuli ku mpewo essente member wa parliament funa n'omusolo gwe bamuggyako addayo naki ewaka singa walinaosoma omulimu mulala gw'amawulire tukuba bulanga anti tubadde tunyumyamu bunyumya wano naye nga byadde wamma abatulaba eyo nze ntya okubabuulira ebintu ebimu bitaganjula kuba tebikika eyo oli bwakubuulira omusaala gwa memba wa paalamenti omutuufu sinzira ku ngeri gye tukaayanamu nga tubwagala kizibu naye olina kumala kutuukayo n'ategeera nti bwekiti bwekiba gamba okunzijjayo nja kufiirawo kati waliwo mukatuliki kwebazizza ompeza message obadde obuuza ku nkulu nalokola kyo obadde omubuuliza ddala ye kennyini embeera ku gavumenti nate nga naye mwali bweba ekoze bulungi naye abakoze bulungi bikolo agala akimanye nti si ba gavumenti nze okutuusa ng'etudde wamu si paalamenti naye ndi memba wa paalamenti bw'oba oyagala paalamenti ekole okusalawo si salawo okutuusa nga paalamenti yetudde nga paalamenti babiri enampakakiri webali nnyo message tugifunye gyotuweereza era n'omukulunja mwami matuva ELC YAD kila kunawe kumpadde sikategedde naye ng'olina kyo webali kumpi nsikombye lw'amaggwa emisolo tegyandibadde mibi sikola ebigasa ne zitabbibwa bubbibwa ekyo kakiyingize muganda wange sebunya waba atalekera okuteeseza mutukoze bulungi nti tusanze n'okwogera ku misolo nankubali gibadde tekinnafuluma infact yandibadde nga okwogera kuno yandibadde nga njogeza buli gavumenti weeri abantu ne bakiyiga ne bakitegeera nti gavumenti ekola bino wammanga bisaba bino wammanga naye tulina okuwa omusolo kubanga ne bakabaka edda banga ne bakabaka ne nabo nga balinayo ekiweebwayo ne ku Yesu tusuubira ennaku zino tuli mu wiiki ntukuvu naye abantu baawanga emisolo bakayisaali ne babawa emisolo akati ekyo kirina okusomesebwanga abantu buli ddakiika nti mu bitukola byonna tulina okuwaayo ekyo ekiweebwayo nga bwe tuwa mu kkanisa kiyambe ekkanisa ne gavumenti oba ekimu eky'ekkumi n'ebirala nti abantu bawaayo ate bafuna obuweereza era ekimu ky'ekkumi ne kkanisa bw'oba wayo ssente mukulaakulanya ekkanisa oba ekereziya mwoli oyagala okulaba era n'omukulu agisumba oba agirabirira ng'agirabirira mu ngeri ejalabya bwejalabya naye ng'etambuza kirinnya lya Mukama era ne mu kkanisa oba ne mu kereziya bw'olaba omusumba nga yeejalabya era okangula ku ddoboozi n'agula Land Cruiser nga muli emiti yano tuli batuufu oba abantu baffe bakwemulugunyanga ku kiki kiba kiteekeddwa emisolo akati okubiri okusomesebwa kulina okubangawo mu kiseera kino kyokka nga omwaka guggwako naye ebbanga lyonna n'ekyokubiri nti gavumenti ebigisabibwa bingi mbadde nina olukangaga mbadde nva mu ofiisi nentambula n'olukangaga lw'enguudo gavumenti kati zeekola Ministry of Works kati ntuuse ku bridges nendaba wano reconstruct bwa bridge so mbadde njakulaba bridges gavumenti zeekola ziriwa zeemaze tulinayo olwasezibwa tulinayo olwalwera tulinayo awo mundaawo era katongo yabotokako mundaawo mu Butambala awo kakati bridge ezo zokka ezaayonooneka ku nkuba eri ennyingi waka tozitunulira kuba kati enkuba era ezzeemu katwagala ate okwira kiki tulina mmeka zetumaze ezo zive mu budget ate mmeka ezigenda okuyingiramu wakati ate waliwo ezifuuse ganyegenya
Kakati ebyo byonna gavumenti ebikolera budget. Ndabye enguudo tuli mu kyenda enguudo ezikolebwa kati ogaseko n'eza Kampala mu Mpigi Metropolitan ziringa nguudo 9 naye ate era mulaba enguudo ezimu ziyimiridde kyekiziyimiriza zirinda budget right of way enguudo bwe jo nafunye omusajja yanguddeko nanga nti gwe nkulaba ku TV kulaba ku kabbinkano tebannatusasula nti abaawa okuva ekasangati paka Matugga tukandaliridde ate tulaba bigunduuza bikomyewo kugamba obweraliikirivu ate silwerokka abenuka abanabo batulega ensimbi ezimu ziyimiridde lwaki gavumenti erina okufuna ensimbi ate projects ezo zikole ki zitambule ekyo kiri mu development kakati mubadde mukayanaawe ensimbi ez'ababaka kati ensimbi z'ababaka tuziteeka mu ssali erimu n'abalamuzi statutole zo kasita okuwa sente ward ezo zo nga bwe bazisabye bwozi baweereza era tugekanga ng'essente ezigenze mu development ntono tulinamu n'amabanja gaffe getwa Entebbe expressway kugamba zetukoze already zetumaze n'enguudo ezimu zetumaze so gavumenti obuvunaanyizibwa okulonnya essente ezo naye ng'ezinoonya waliwo ate butonotono kati obwati kati waliwo abasomesa nabo basaba okwongezebwa regularizing equalization abasayansi twabongeza kati naffe aba arts mutwongeze kati gavumenti etandiikiriza nabana aba arts okubalinnyisa empolampola tesobola abasawo wabula okulinnyisa abaki abasomesa balala abasigala nabe batwaleko waggulu naye ate buli lwolinyisa abasomesa n'olinyisa abasawo abasirikale abali mu poliisi abali mu magye abali mu amagye abali mu prisons nabo bagamba nti tugenda mu katale keekamu kakati ekyo nakyo kireetawo imbalance so gavumenti erina omulimu gw'okunoonyeza abantu abo bonna emisaala bw'omala okussa omusaala nti omuntu omwongeza ate tosobola kugussa ekyamu kiri nti mu Uganda emisaala gibadde girudde okukola ki okwongezebwako so we are all receiving suppressed salaries n'abo ababaka gavumenti bwe litandika okufuna ku ssente ensajja ojja kulaba nga ate nabo bweyongezaamu nga batubagala babasaleko obusazi kuba kati nabo bajja tuuka ekiseera bagambe mafuta ate galinnye bajja tuuka ekiseera bagambe nti ate kati abantu bwe tukiikirira banyonyere bakiwulire wano omusaala gwa memba wa palamenti ekyaki mukama wange ekinti ababakazi bafuna omusolo kijja kulwawo omanyi wira nti bafuna ntono nnyo olabira ku nwana gye balwana okugendayo nedda batabula bibiri mando muguna mando naye wegulagira ddala kyebayagala be mu palamenti okugamba nti bakapala yakose biliyoni ya sente yesimbewo kyekiraga kyanoonyayo anti kakati obulusi butamanya oluusi butamanya bagendolooza omusolo ku mukozi nga batandikira kwataweza mitwalo 10 kati bwona oyogera ku mpeera ya memba wa palamenti ontegeera oyinza okwesanga nga kyoyogera oli ate olumyamulumye kuwulira newankubadde nga tekola ki tekumala nookyogera kwoli akuna akatini ajja kulaba nga gwe akudala obuwazi anti kakati omusolo kyeguli oba kyigubeerera buli w'omusolo okusinziira nga bwafuna ekyo kyo kyekiri era kyova olaba abagagga basinga n'okukaayana ku musolo lwaki gwafuna $10,000 bakujjako 40% kasoosuka miliyoni 10 bakujjako 40% bw'obeera mu 5 bakujjako 30%, bw'obeera wano wansi bayinza okujjako 20%. Kisinziira ku bwofuna n'omusolo gye koma okukalamuka. Era teri mugayala musolo kuba ye alaba akola nnyo naye ate kukinyonyola. Ate abamu babayita abagga naye nga obabwe
businga mu mabanja nga yeetaaga obuyambi ng'ate yeetaaga obuyambi ate omirizaawo ng'oli mu moti babwete nomuga nze nno gw'olaba nze gw'osabeeta bamanja obuwumbi bubiri kuyamba abeera takutte babeera mu morokeezi eziti naye nga ebirwadde biyitirivu puresha n'ebirala byonna lwaki babeera ku bunke era ekibayisa abagagga oluusi ate kyekibaleetera obuzibu. Mwami Ssaabakristo w'Ekyagulanyi ow'Ekakoola Ssemuto agambye ta ebyomusolo tugwe bugumi nkola puroguramu era mugyeba tuzisuubira ezo zifaana bwe zityo era zijja kubaawo nembajja okusomebwa naye mwebale tubyogereko bwogezi naye ebiri wano ena kyasuubirayo agambye twabisuubira. N'akalala kemba kugenda bannayuganda ekirungi kya Uganda nga tetunnabala kukaaba musolo gwe gwatanaba abamu abafunye abali abasasula indirectly kati nga bogamba tugusasula ku sukaali tugusasula ku byetugula sabbu tubisasula ku mafuta naddala abavuga bodaboda n'abavuga emmotoka tugusasula kwebyo byonna byetugula ne bwe tuba tugenze mu malwaliro kati ekiyamba Uganda kyova olaba nga covid bwe yatukuba ate ffe abamu bayongera nakunyirira kuba badda mu nnimiro kofi kyolaba bwe yatukuba abantu abali balumedde mukama kwe kuzimba Nansana kati Nansana ne Kampala tewali njawulo kwe kuzimba ekire kwe kuzimba Bulindo abantu badduka mu kibuga ne basooka badde eri gye bali akati ffe nga kukaba misolo gwe omuntu wa buliyo tugamba ki eno enkuba keetonya weesogga ennimiro kugamba biwandisasuddeko omusolo bikendeeze obe nga gwolima emmereyo n'enva oyinza n'okuzirima oba bijanja oba binyeebwa oba kawo nga ebyo bijja mu nnimiro bikuggyeko omusolo gwandika nti omusolo gukaalaamuse tojja kugula kawo ojja kuba togula lumonde togula muwo ogula matooke so abantu baffe balina iyo n'abali wano baba bawuliriza ensonga nga bwegenda mu maaso engeri gyeri ennyuvu tulina okusooka okukkiriza nti omusolo kyabuwaze tokiwanga oyagala era munnayuganda yenna alina okukimanya nti constitution yaffe ewa eggwanga olukusa naddala munnayuganda yenna alina okwenyigira mu kintu ekivaamu ensimbi naye ate bw'omala okwenyigira mu kintu ekivaamu ensimbi ojja kubanga okola ki ng'owa omusolo nga munnayuganda okwenyigira mu nkulaakulana y'eggwanga. Bw'omala okutegeera nti omusolo kyabuwaze munnayuganda yenna gwe kikakatawo okuwa omusolo gagube direct oba indirect olina okuwa omusolo. Ebiruubirirwa tuyina naye bw'otunuulira ki ekiina okukolebwa oba mbadde mugezaako okubaganya ebirowoozo n'omukulu ono okutunuulira sente ez'amafuta na biki bye tutunuuliddemu okuba nga bivaamu ensimbi. Nsuubira bw'otunuulira engeri gye tulabamu omusolo gwa Uganda mu ngeri emu oba endala bw'oba ogezezaako okulaba ku bino ebiyisibwa ebiri mu public n'ebigenda okuyisibwa parliament nti gavumenti tetunuulidde nnyo kugaziya gye tugenda kujja musolo etunuulidde kwongeza awo we tujja omusolo. Bw'ogamba amafuta twongeza bwongeza bw'ogamba sukaali twongeza bwongeza. Tukoze tutya okulaba nti tutunuulira ebintu ebyo bivaamu omusolo. Obudde bwetaagisa Uganda nga yo okutunuulira mu ngeri eyo erabe nti kiki kituyinza okujjamu ssente era kyetusobola okujjamu omusolo nga tekinnaba kuggyibwamu omusolo kubanga buli lwotunuulira okwongeza ku ekyo kyojjamu kati omusolo oyongeza buzito eri awo omusolo. Yes tukkiriza nti kyakatala oba kitukakatako naye ate tekisaana kubanga ate kikuyitirirako nti tutunuulire ebintu mbadde mwogera ku kyabamemba ababaka baffe omusolo ogubasonyibwa naddala ku allowances. Bw'otunuulira omusolo gwa Uganda gulina sente gye tuyita revenue forward mu tax expenditure yaffe nnene ate nga bw'otunuulira value for money bwe tuwa abantu abafuna mu musolo gwe tubasonyiwa ntono. Lwaki? Byebintu byetuluubirira nti
bakuwadde ekisonyiwo musolo ogenda kuleeta ogenda kuwa bannayuganda emirimu ogenda kukkiriza nti bweba factory ogenda kulaba nti tulina backward and forward linkage ogenda kukozesa raw material za Uganda zineeno bannayuganda bameka abali ku wage bill oba ogenda kwesanga nti newankubadde ofuna mu musolo gwe ne bakuwa ekisonyiwo bannayuganda bangi bakolanga ba casual laborers ozena sente mmeka zozo okututandikamu okitegeera nekyo nakyo kirina okutunulwamu nga Uganda nti tukuwa ekisonyiwo kinene omusolo kumpi emyaka 10 tufunamu tutya era kyayogeddeko mukulu ozena sente mmeka kyenjagala okusembayo nakyo nga nkyatunulira engeri eyo tukoze tutya okulaba nti kati ensi weeri etunuulira ng'ebyobugagga eby'omuttaka ng'ebisobola okununula eggwanga Uganda positioninze tutya okulaba nti ebyobugagga eby'omuttaka tubifunamu bulungi nnyo okuva kwoyo ali mu kusima ekyobugagga ekyo okutuuka we bigenda mu katale ak'ensi yonna naye bw'otunuulira ng'ekyobugagga ekya gold tujjako sente mmeka $2 ku buli kiro efuluma Uganda gw'olaba nga kigwanidde ogenda bwe kityo kwebaziza mukama wange kigambo ekyo kikulu nnyo mulukakooza tolaba ekyogerwako ekyo okusala amagezi okusobola okujja emisolo awanjiko okusinga wafuna tulina tunyigirizaawo nnyo nga kijja kuba kiyambako nekya pulezidenti kyaleeta ekyokuba tukola ebintu byetunda byetukozesa nebyetunda ebweru okufuna sente ya $. Tulaba nti kijja kutereeza omusolo ogwo no mungerereko ddala lwaki batujja ku necessities akasukaali mbadde ntunuulira mu papers financial strategies ga omwaka guno first of all tuwali misolo mpya gizze bongedde ku rate fe mu lulimi lwaffe tariff rates bebeera percentage 10 bagireetedde mu 2 bebeera mu 2 yeyongedde mu 3 emisolo itemization y'emisolo yonna weeri naye kati 4.4 trillion balina okuzijjaawo basuubira nti bali beeyongeddeko okugaziwa ontegeera bulungi 1 oneyogedde ku pay as you earn. Pay as you earn kyetegeeza nti sente zo zofuna bakugyeko akatono ng'okola contribution. Kakati kyebakoze bakalimagezi ne bagamba tukutadde obadde tukugyako 10% ku mitwalo 23 mu 13 katukutadde mu mitwalo 33 waliwo difference ya mitwalo meka 10 kati mitwalo 10 egyo yegigenda okwongera mu purchasing power y'abantu bw'obadde ogula ebintu ya mitwalo 23 kati bakulese tebakugyeko musolo ogenze mu mitwalo 33 egyo difference emitwalo 10 erina kyekola mu contribution y'economy kitegeeza ebintu bw'obadde ogula bya mitwalo 23 mitwalo ku luli babadde bakugyako 10% kati bagikulekedde kati kitegeeza bakuleka oyongole ebintu bugaziwe osobole mbadde ntunira ku export mu Uganda $1 million ku bino ebikolebwa buli exportation kati tutusoma almost 50% eri $1 million zasusse mu billion za katugambe nga coffee yavudde $8.25 USA dollars kazi yagende mu $1.5 billion era nga tukyatunda coffee nga tunda coffee kitegeeza tunda kawa tunda kivaamu kati sente nyingi anti kati awo Museveni wagambira okutunda emwanyi mu bukolokolo emirimu gifa tukole value addition kati ebyo byonna gavumenti bwe bikuŋŋaanya nga teyina kola activities ezeetaagisa kuba omulimu gwa gavumenti kuwa services zetasobola kuweereza kinoomu eziweereza publicly oluguudo amasomero amalwaliro ebyo byonna erina okunoonya ssente esasule nga 2 points kati gweno budget eno erina priorities 4 wazituwadde atandika nga tutandika nti 4.4 trillion zigenda awo era kyovola economy yaffe yavudde ku billion eziwera zadde 6 zabadde something like that katwageze billion 84 so that means ekirala kyenjagala okutangaaza nti please budget ebeere ya bintu ebyo ogenda kufulumya
naye onooyingiza otya kati expenditure gego the Twitter tax measures the tax policy lukola yabulamusizza nnyo mwe bali kuvuganya birowoozo yeebaza bannayuganda olw'obukozi n'obumalirivu okuyimirizaawo gavumenti yaabwe. It's true. Ekyo kikulu. Era njagala okugamba kino ekimu ku biruma abagagga bwe babasaba omusolo omungi ekibaluma kwe kubeera nga waliyo abatagusasula abaavu naye abaavu abo ne baba nga batambulira ku nguudo nga bagenda mu malwaliro agabeera nga gateereddwawo ku musolo singa ddala amalwaliro ago basangayo eddagala n'obujjanjabi. Karl Marx kyeyava tayagala bantu basinza mu kiseera ekyo waliwo Christianity ennyo n'agamba nti obukrisitu buleeta obulamu obw'emirundi ebiri, obulamu obutaggwaawo n'obulamu obw'omubiri. Kati ng'agamba nti omu ayinza okulondawo obulamu obutaggwaawo ne leera gajjalira ku nsi kuno n'atakola ate n'atafa. Bwe bamusanga ng'agudde ku luguudo olw'enjala ne bamuwa emmere ng'evudde mu ntuuyo z'abo abakoze ne bawa omusolo. Kati kyava agamba nti mbugaanya obukrisitu ng'ayagala abantu babeere nga tebalina ddiini bakole baveemu omusolo bakolerere ensi. Ekirala ekyaleeta state kwe kubeera nti ffe ng'abantu Sserugga yeeyagaliza Nalukoola yeeyagaliza kati okutukuuma wabeerewo oyo ali wakati ye state ng'atusolooza omusolo atukolera ebyo ffe bye tutasobola kwekolera ng'abantu. Okusoomooza kwe tulina mu wano mu nnongoosereza ezijja ze baagala okuleeta abakulu ze bateeseteese mulimu bino nti twagala okusolooza ku bantu abafuna ssekinnoomu nga Sserugga naye tetumanyi musaala gwenka gwe bafuna neera bameka abo abafuna kuba tetulina tteeka lye bayita minimum wage. Twali badde tumanya nti bakoma wano naye tukyalina ey'okuteebereza. Akasembayo waliwo eyabadde abuuza ku kye bayita omusolo oguva mu z'obupangisa. Mweno efuna bye tulimu kati omwaka gw'ebyensimbi guno bakusolooza singa sente z'obupangisa ziba zisukka emiliyoni 2.82 esente eziddako bakuggyako 12 ku buli 100 omuntu owa bulijjo. Naye sente ezo ze basolooza ziteekwa okuba nga mu nnyumba mw'osula wabula nga abapangisa be basulamu. Kampani bakusoloozaako 3 ku buli 10 ku z'ofuna. Ku muntu wa bulijjo tebamuggyako zino ze bayita ensaasaanya kuba ennyumba egenda n'epeeruuka kalangi ng'olina okukazzaako tebazikusonyiwa naye kampani bagisonyiwa. Bookola ali musajja waffe Mityani nga zimubulako naye ng'agenda n'anywa omwenge ewansejje n'atamiira n'akumanga wakawungeeza waka atamidde naye nga talina kyaleese ku bye banaakozesa. Bookola afaanako n'abantu gavumenti n'atuweerezaamu ne beejalabiza mu ssente ezikyali entono baza teziteeka kukozesa bantu baziganyulwemu ne bavaamu omutawaana ne beetamu omusolo. Simanyi oba illustration eyo gyendeese ogijjamu amakulu okiteesa. Oli mutuufu tukyafuna essente entono. In fact tukyalimu bayita least developed naye kati twagenzeko mu middle income naye tukyali ensi ekyali enjavu. So kiruma oyo awa omusolo abanga ssente ze tufuna mu bulumi tuzidiibuuda batulabika nga abadiibuuda abantu abadiibuuda. Nfango gye babadde balowooza nti ababaka ba palamenti babadiibulirako ssente ng'ez'emmotoka. So gavumenti yasalawo nga Kakooza bwe yagambye nti abo bakozi ba gavumenti oluusi beegaana kyegaane buli mupaka wa palamenti wa mukozi wa gavumenti era okugulwa emmotoka eyo erina okutwala emyaka 5 bwefuna accident gavumenti ekuddizaawo. So tubeegayiridde waliwo ebiwanga ebitiibuuda n'oluusi nga te gavumenti naye beesaze magezi. Kakati kiki tulina okukola? Nabagambye akakodyo tax avoidance nti osobola okwewala omusolo nakyo kiri mu tteeka n'omuku gwakimanyi.
okwewala omusolo ne bogusasula tegukuluma. So ekitegeeza nti osobola okufunayo enkola enda gwegenda mu bya bulimi, ebyobulimi tebiriimu ki, tebiriiko omusolo, nti ne bwolima emmwanyizo n'otunda ensawo zo 2 tujjako omusolo, awo wakyaliwo akalembereza. Ne bwolima ennyaanya zo, ne bwolima kooko, ennaku zino nkubiriza abantu okulima kooko, awagenda emmwanyi wagendawo ne kooko, osobola okungula kooko ng'abeebudde bujja bamukola, n'otunda kooko wa miliyoni nga 2 byakujjako omusolo. So ekyo bakiyita tax avoidance. Tuyinza okulamu ebintu byetusobola okukola ne bwekuba kulunda nkoko, ne bwekuba kulunda buli obusolo obwa bbenzi obwo nga gwe obutunda. Ekyewuunyisa mu Uganda wonna babulunda. So tubeegayiridde abasinga temukola mu ofiisi naye musobola okukola ebintu ebivaamu essente batebona musolo. Naye kyotambuuzizza ate zino obulindo n'obubbibwa buli mwaka gw'ebyensimbi anti kakati miliyoni 10 ezo ziba gavumenti kuba bagamba essente zibbibwa zibbibwa mu expenditure nti abantu bafe abamu tagenda kukola kufuna musaala aba agenze kukola ki kuyolayo buyoozi. So ebyo nabyo gavumenti erina obiteekako omukono ogw'amaanyi nti ssente zaffe tezifa. Kwebaza mukulu Kasule Ssebunya, webale Aloysius Kitengo ova mu Sediatini, webale nnyo mukama wange James Kakooza Honorable owa Parliament ya Uganda akiikirira abakadde mukadde omuto akyali mu ajja kutuuka akiikirire n'abaliko obulemu endabya alina gaalubye ajja balanza amaaso gatandika okukwata omuggo tajja kuba mu Parliament kyotegeeza ebyalukoola webale kubeera naffe omukulu Kabansi sobodde kuba naffe olwaleero. nalukoola yeka gwe balangirira eyamulangirira n'adduka emisiimo oba alina amasannyalaze ga kika kyago. Omukulu Kabansi tukulamusizza era kajja nnyo tasobodde kuba naffe twegattako nga tumaze tukola nebaza batukoze producer wange webagenyo baleddala koze bulungi wona engino nenja mubawa erinnya lye Masaawo nina munnange Sekirime Tuvu muganda wange Hadija mwenna tuwebaza omwanya ogwo Hadija mwanya kale namwe batuliriza n'abatulira mu program mbebaza otulaba n'abakoze research yonna gye tuba tukozesa mbebaza nnyo mwe bali ddala. Mukama Katonda abakuume balagane mu akola program eno. Abagenyi bange batuuse dda oludda lulinako omukulu Kasule Ssebunya munnabyabufuzi muna NR mukongoliro afisi ya Prime Minister wa Uganda. Nsanyusa nnyo okulaba mbadde n'okulabako ennaku zibadde n'ensanyusa okulaba buuza ku bantu awula eddoboozi lyo bwerivaamu eryomwanguka. Abali eyo abalaba akabbinkano mbalamusizza nga bwagambye nti wabadde wayisa akaseera kasookedde akyusa ssaawa n'agijja Matumbi Budde n'agizza wano ku bbiri wano era tumwebaza okulwajja asingira mu tayimu eyo. Naye twagala okubalamusa mwebala okwayo obudde bwammwe muba nga mulaba TV eno. Kyamazima nti emikolo tegenda fuluma mu kyapa kya gavumenti nti biiru zifuluma emikolo ya Parliament, naye olugambo lugamba nti twakkiriza wabeereyoko ennyongereza tugenda okwogerako. So nsanyusa okubalaba, Mukama yeebazibwe. Nsanyusa okulaba nange kuba ggwe ate oli munnabyanfuna ate ebyomusolo ebyo bitegeera nnyo nabeera mu Parliament ng'okyaliyo nga tulina Kakooza oyo nga mulina Kakooza era kyenavudde mbanoonya ababiri mu programu eno. Nsanyusa balaba bakama bange owekitire muganda wange Aloysius Kitengo ava mu Siatini. Eyo saagala gimalirayo nnyo naye ekwatibwako nsonga ezo ez'omusolo. Kitongole kyabannakyewa waliwo omukyatera okubeera mu programu eyo wano naye leero Kitengo yazze ssebo nsanyusa okulaba. Mukama wange neyanzeege okutuwa akakisa kano nga ab'ekini Uganda. Amannya nze Kitengo Aloysius ekitongole kya Siatini Uganda kye bayita Southern and Eastern Trade Information and Negotiation Institute
nga nkolanga program called financing for development. Ndi musanyufu okujja wano era nange negata kuba nange okwebaza okukyusa kadda katabadde kangu mu biseera bireri. Mwebale nnyo okukyusa sebo. Ekitengo. Okay. ono nno nakulaba ensanyuka era wagirabye naddange lijja kwanirizzaamu yonna nga nsanyusa okulaba omubaka wa palamenti akiikira abantu abakuze mu myaka abasentro mu kitundu kino mwendi yakiikirira buli mukadde ali muno tuyita omukadde naye nga bweyajja mu kalulu kono yategeeza nti yali mukadde muto asobola okugoba embaata be bakava mu budde bwekweyubula okufuuka abakadde aba constitution yenaremu gye yateeka abadde mubaka wa iyala era akyali mubaka wa iyala si ekyo kakati njagala obuuze ku bantu abawuliriza neyanziza mwami Seruga bwe twawano lwe nasembayo oba nali ne muganda wange Nalukoola ono ne mugamba nti akadde kali abantu tebatwota buliro abamu boota kameno bakalaba beebase bagenda ku puroguramu naye tulo tubatwala kwebaza abatukkiriza okubeera nti abantu batulabire mu lujjudde nga bukyali ng'ente ensava manyi bagiteeka mu lujjudde buli mune yeyoyolera ate obudde buno saa 2 abamu baba bamatuuse waka okuweranya nze ndowooza ku maloboozi ge tuweereza ne contribution gye tukola abantu basinga obungi babeerako okusinga mu kaseera kali njagala okukola ebirungo njagala okwebaza ebirungo bye mwataddemu naye nga sendikaddiwa omukungu wa Kabaka Emitiana w'eggombolola yamumyuka Busimbi ye ampereza ne message nanga nti mwebale mwakoze ne muntawanya nnyo kwanzirayo mangu eka TV ntoleko kikanira abantu abaliyo naye nga byonna bibeerawo naye nga ekikulu kyo bwekiri bwe kito kiri kasana baddizaako ku ssaawa 5 ez'ekiro paka eri ku ssaawa 7 ebya palamenti ndowooza tubyeke bali byogereko mwabadde kibadde kibatawanya mu palamenti baluwa nga baga nti abaka mmwe abakyaliko mwagala kusigala nga mwemuli ate palamenti ekola eno kiki ekibaddeyo mu palamenti ku kitu kya East Africa mpa mu katono nnyo tukamale nze mbadde ndaba tikiriwo obuzibu naye munnaye wali omusajja omuyambuza nti byolaba ndaba kogwe ne mugamba nti amaaso galaba birala abalala ne bintapolitinga birala ebituufu ne babireka kakati ensobi yava eri ku sipiika wa yala simanyi lwaki nefe mu yala nze ndi member wa parliamentary commission yali administrative unit ekola ku ndabirira ya parliament eya African community naye sipiika ndowooza simanyi mu kulowooza kwe nekiraka bawandiikira palamenti yeeno nti ebifo byaffe bikalu olwakuba twetaba eno mu kulonda naye nze ndowooza tekyali kituufu naye kirungi omuntu akola ensobi bw'agikkiriza ne bagola ffe mu profession yaffe ndowooza ffe tulina as and omissions mu accounts era kyokola oddayo n'onoonyereza ensobi weevudde n'ogigolola bw'ogigolola then accounts ne ziteerera kati kirungi bategedde ensobi ne bagigolola. I think we don't need go far. Awo kale webali nnyo mukama wange twagala okwaniriza muganda waffe Luyimbazi Haji Luyimbazi Nalola omubaka wa Kawempe haina lukola Haji North sure ningo kyali mutu mirundi atenge ebiri bitabya kuzanya mukulembeze ddala Haji omujuvu Baraka si bagamba bagita bogera batya Baraka lao edda nno sebo kuka Haji
ng'okyali muto sebugwe sente zafanga ezigendayo emaka naye kuti omulembe guno gwayitirira abantu balina enyiza ebimu tweremesa ffekka omusajja n'omukazi basobola okusalawo okubeera ewaka nga beeyisanga abafumbo ne bazaala n'abaana naye nga si bafumbo naye nga kyangu nnyo kusituka genda taata na maama ne bagenda n'ew'omunnaddiini n'abakolako ekolo ne bafuuka abafumbo kisoboka naye gwe okironda n'oba nga ojula buli kaseera tunakikola luli tunakikola wiiki naye nga kisoboka bingi ebisoboka kirungi bwana Sserugga neeyanziza omukisa guno mbalamusizzaako nnyo abantu b'ensi eno ekimu ku ebyo ebireeta omuntu omu kuba omwavu omulala okuba engeri gy'olabamu ebintu olwaleero puroguraamu eno bwe yakyuse nedda ku ssa zino ssaawa 2 paka 4 owulidde nti waliyo abakaayanira tv ewaka kati okimanyi nti abantu abo bagenda kufuna omukisa ogufuna tv ey'okuli bwe wabanga ewaka wabaddewo emu kigenda kufuuka ekimu ku by'obugagga byabwe gwe weŋŋanga otya embeera ebezze gwe bw'oba ogirabanga kizibu era ekufuukira kizibu bw'ogirabanga awali omukisa era gugenda kufuuka mukisa gy'oli ate oba ne mu bulwadde nga buzze bw'okimanyi okujja kwa siriimu kulumiza buli maka naye ate kulina gye kuleesa enkulaakulana kubanga abanoonyereza bannassaayansi banoonyereza nnyo olw'ekizibu ekyo ekyatujjira oba oli awo ng'obwongo bwabwe tebaali butankudde kutuuka kujja mu bigonjoolo tuba kubanga tetwafuna kizibu gwe kyekiba kikulumbye okiraba otya okirabanga omukisa oba olaba ekizibu awo ewava enjawulo omwagaggawale mulala ayavuwale nolwekyakugoba yakuwa amagezi bwe guli mbaniriza necessity is the mother of innovation. nakasoma naye mukiyinda n'ebyenfuna bino byolabye tugenda kati nakano bawulire omanyi covid kozi mu luganda bakyogera bate nti mu kibi muvaamu ekirungi oh my god bwegenda olaba abantu engeri badukogera batugambanga muve mu Kampala mugende ewammwe gye wali emmere ng'abantu bali mu flat balina gye balaga naye kati amagonna abantu badduka mu kyalo mu mayumba gye bazaalibwa bataddeyo amayumba actually olutalo luno olugenda mu maaso olwa Iran, Israeli ne America waliwo awateredde Cape of Good Hope mu South Africa yali yadiba oluvannyuma lw'okuggulawo kwa Suez Canal naye kati limu ku makubo agalina okuyitibwamu oluvannyuma lw'okufuna ebizibu eri mu kagolomola ka Hormuz kale bwe bityo covid kyeyatukola yatuyamba okay kyali kibi yatutegeeza naye kati ngule buli muntu owaka yateekawo kayumba nti bweba ngenze mu kyalo nsulawa ngenze kyagala kusooka yali awamukulu kitengo bakyemubuuza kibiina kitongole kyabwe kyabwannakyewa kyabukugu nakyewa bukugu bw'omuwulidde ebigambo ebitono ebyogeddwa ku misolo egigenda okwogerwako ng'olaba bewaayo okugerako nabo bagamba gigenda bakola gitya gigenda kuba mizibu buzibu tegiiveemu mukisa gujja bayamba kusobola kujja kuva ggwanga kulijja weriri litwala ku levo ndala tugambe tufunye duumuzidde omutawaana gwazze oba mutawaana ogwo tulinamu omukisa gwesobola okulamu omusolo guno okukwata kutya ku muntu wa bulijjo ali ekyomambogo kyenkusaboddemu neeyanziza nnyo mukama wange okumpa akakisa okusooka mu bakugu bano bonna bw'owulira ku kigenda mu maaso kuba emisolo gino tinaba kubanga giteekebwa mu palamenti kuba bwe giba gituusibwayo bw'ogamba nti waneeno we baalaze kirabika nti waliwo ensonga erina okwekenneenyezebwako naye bw'otunulya ki ekiriwo oba emisolo abantu gye bagezaako okussa mu bantu bannansi batunuulira nti emisolo gyaffe gigenda kunyigiriza munnansi muemu oba endala nti bw'otunuulira kati ng'omusolo gw'otandise nagwo naddala ogw'amafuta
ogwa nusu 2 ku mafuta ogwa ga petrol n'aga diesel. Bwotunulya embeera eriwo era mbadde njogera n'ababoda ababo nga bagamba omusolo gwatandise dda actually tezirina 2 3 naye ng'ekituufu kiri nti tekinnaba kusibwa mu nkola, tanaba kuyita mu parliament, president tanaba kusaako omukono, naye bali bakola ki? Bajjako omusolo. Ate nga bw'otunulya emisolo gyaffe egisinga nga mu Uganda, emisolo tugiyita indirect taxes tegirabwako nti ng'oguwaayo nti weesanga kunyigiriza mu engeri emu oba endala kubanga togulabako, gujjiramu ekyo kyokola ki? Kyogula nga ggwe munnansi. Nti newankubadde twetaaga ssente okuba nti tuddukanya enkulaakulanya ya Uganda n'okkendeeza ku mabanja ge tufuna, bw'otunuulira ogw'omusolo kuba bw'oba weetegereza gye tuyita domestic revenue mobilization strategy ya Uganda yali eraga nti Uganda ejja kuba eyongera omusolo ku mafuta oluvannyuma lw'emyaka 2 100 shillings buli ku mafuta petrol ne diesel. Naye bw'oba okyeterezaamu bo batunuulira inflation, naye bw'okyetegerezaamu olina okutunuulira munnansi nga munnauganda newankubadde otunuulidde mu luvannyuma lwa myaka 2 alina obusobozi obanga asasula ssente ezo kubanga ziri indirect mu ngeri emu oba endala. Njagala ozitunuulire mu bintu by'olya, njagala ozitunuulire mu bintu ng'entambula. Wano bw'oba oyagala okulaba nti entambula ya Uganda ya buseere, genda olw'eggulo olabe bannayuganda abatambula ku Bombo Road okudda eno, olabe bannayuganda abatambula okudda Entebbe, olabe bannayuganda abasimba layini okulinda bbaasi kubanga taxi sente zaayo ziri waggulu. Ate jjukira nti tetulinaawo Uganda terinaawo komo nti egambe nti sente z'amafuta price mafuta wali ku pump sente bweti kubanga tuli mu private sector led. Kireetera munnayuganda okubanga ye ali bamutaddeawo omujjudde okubanga akola ki? Asasulira embeera eyo eri mu ggwanga mulimu oba endala. Bw'otunuulira omusolo bannayuganda batunuulidde omusolo ova ku sukaali. Muganda we nka sukaali ennaku zino ekitono nnyo kali ku nkiro n'okwambuka waggulu ate kisinzirawo okagula. Newankubadde bakugu abamu batunuulidde nti sukaali ono yeetaaga okkendeezaako bameka abamunywa. Senga ofuna akakisa n'obuuza bannansi sukaali omunywako bw'abanga alwanye nnyo ajja mugula nga waliwo omulwadde wakanywa nga waliwo olunaku olukulu nga Easter oba Idi, simanyi bannaffe oba basingako abasiraamu n'ennaku nkulu nti bw'otunula ogule sukaali oba ogule kawunga ogule sukaali oba ogule ebijanjaalo okitegeera. Waliwo opportunity cost mu Uganda kati era badde njogerako n'omu member of parliament aŋŋambe bw'otunuulira ekizibu kye tulina mu Uganda nti emmere abantu batandise okubanga bagitunuulira ng'ekintu ky'olina okusalako ku lw'ensaasaanya y'okubanga ekendeera. Abadde ali ekyokumakya ojja gamba kankireke nja kulya ekyemisana, abadde ali emirundi 3 ojja genda ku mirundi emeka 2 nti ne bwe kijja ku sukaali kigenda kuba bwe kityo. Omuntu tukogamba nti ye newankubadde njagala nsooka enve nga nva waggulu ngambe nti omusolo tugwetaaga era eggwanga okuyimirirawo yeetaaga omusolo, naye gw'obajjako bayimiriddewo batya era basobodde batya okweyimirizaawo okubanga basobola okuba nga bayamba ekonomi okugenda mu maaso. Nti bannansi bannayuganda nga bwe batunuulira kati bw'otunuulira omusolo guno gwe bagamba, waliwo omusolo gwe bagambye tubadde tugezaako okwogera ne Minister of Finance okulaba nti bongeza ku threshold bajje twandise essalira lyasasula pay as you earn okuva ku 20,315 okwambukako waggulu. Nga bw'otunuulira cost of living ya munnayuganda naddala wano mu kibuga Kampala, bannayuganda okweyimirizawo mu kibuga wano Kampala kiri costly kuba bw'otunuulira omuntu asobola bw'oba otunuulira akayumba k'osobola ofuna wano mu Kampala wano eno naddalako omuzigo ogumu ekitono nnyo kali ku 10,000 okwambuka waggulu. Tonnatunuulira ntambula, tonnatunuulira ndya, tonnatunuulira nsasula ya school fees. Kitegeeza nti oba oleese munnayuganda ono okubanga agenda kubba nti bw'afuna akakisa ajja kukola ki? Ajja kubba kuba cost of living eri waggulu nga tubagamba mugyongereyo mpaka ku bitundutundu ng'emitwalo 4 kubanga tugenza okwetegereza waliwo lipoota eyafulumaawo eya International
poverty line ngeraga nti at least mu Uganda sente ze badde asasanya ziri 50,000 okwambuka waggulu naye government ekoze eki etunulidde 33,013 ne tugamba munnange abaganda bagamba nti ndakatono okayana kaliwa kali mu nkwawa nti kale katulabe mu Uganda bwana asobola okubanga ayimirirawo mu ngeri yo naye ate kitegeeza nti ebintu ebimu agenda kubyekola ki byerekereza kubanga sente zafuna lisobola mukola ki muyimirizaawo naye ate bw'otunuulira minisita kyeyagambye nti newankubadde tugenda kukyongerayo sente ezo tezigenda kuvaayo kubanga fe tubadde tutunuulira nti kale oba ozifiiriddwa wano mu pay as you earn zireke ziviire eri mu indirect taxes nga VAT, excise duty kubanga wano mu Uganda kumpi buli kimu kye tugula kiriko omusolo ogwo naye nga bagamba nti atijja kutwala ebbanga gwanvu okubanga tufuna sente ezo naye at least kalekaleko kubanga munnansi oyo ali mu ezo sente anaabako n'akola ki ne kaana atwala eka ate era bw'otunuulira pay as you earn tulina ogitunulira mu ngeri emu oba endala nti bwe tugigatta ku tenfold strategy egamba nti twagala tu increasing oba okwongeza okuva ku saving ya $20 to 40 plus naye baani abasavingira eggwanga ddala munnansi afuna emitwalo katugambe kati gye bagenda okusaawa emitwalo 33,013 asobola okusavinga oba otunuulira ziri kampuni ennene kwegamba kyakusoomooza mu ngeri emu oba endala bw'otunuulira ku kintu kya cement era oli aŋŋambye kuba ebiseera ebisinga ffe tukola okunoonyereza bw'ogendayo mu katale kiri kitya nti tubadde ku nusu 5 excise duty kati 1,000 nakati newankubadde ga parliament enabakola ki kuyisa tteeka kuliko 1,000 lwennyini nti munnayuganda nga bw'otunuulira mu Uganda nga bwe tuli omuntu bataddewo etteeka bagenda kuleeta etteeka oba bagenda kukyusa okola ennongoosereza nti bw'obanga ogula ettaka ogenda kubanga osasula okuva ku bitundutundu 1.5 ogende ku bitundutundu 3 bannayuganda bameka abasobola okugula ettaka eriwerako ng'ovudde mu kugula ettaka eryo ng'ogenda kutwala obutundutundu 3 ate era jjukira nti newankubadde bagiyita stamp duty bagiyita instrument eyaprovinga authenticity ekipapula ekyo kyogira ne local government naye ejjako otegera bulungi nti ogwo omusolo nagwo guliwo ku bintu ebibiri nti omunnayuganda agenda okubanga nka tannaba kugula ttaka agenda kusanga omusolo ogwo nga gweyongeddeko agenda kwesanga nti ebizimbisibwa byonna biriko omusolo ogweyongedde waggulu nti obulamu bwa munnayuganda bugenda kuba mu ngeri emu nga bukalubidde ddala so Uganda nga yo erina okuddamu okutunuulira bwe tuba tulaba enkulaakulana y'abannansi bannayuganda tugitunuulidde tutya nga tuva mu musolo kuba omusolo gulina okukola ebintu okukuŋŋaanya omusolo nate gulina okuyamba abantu okuba nga basigala nga beeyimirizaawo mu nsi yaabwe mukulu Kitengo omusolo abantu nanga abala programu eno muli waka ebyomusolo bino bwotandika obyogerako bituuka ne byesiba nga olaba mwetaaga ebintu bikolebwe mu nsi yammwe ate nga muyina kubanga muwadde musolo nga temwagala kuba mungi gubamenya naye ngaebintu birina okubeerawo n'ensi erina okukulaakulana ye Pulezidenti Museveni akigatta bugasi wamu n'agamba nga tukyalina ekonomi efaana bweti nga bintu byonna byetukola bitono byetuyingiza bingi byetufulumya mu nsi yaffe byebitono tetusobola kufuna dola eva mu bazungu ekivaamu ekyo musolo okutunyigiriza wano mu ggwanga naye kankomewo mukulu akooza tudde ku level yennyini mulina kye mwayisizza abakokasi simanyi otuulayo omukokasi yenaalemu nti mwebaleetedde ensonga ey'omusolo ogwasinja 2 ne mugamba ku mafuta ne mugamba tiiki kigende mu maaso mwasinzidde ku ki okikkiriza tebakusawulira onkuulira bulungi nyiga bulungi ankuulire kyetwagenze okudiscussingako ye budget yonna nga bwefaanana egenda kubeera budget ya trillion 84 eva ku trillion 72 ne tuteekawo oba ne batwanjulira Minister of Finance you see ekitubeezaayo kumala kulungamya bintu nga bwe biri naye okusoosootera budget yonna egenda kujjawa muganda ngono nalukoola mu parliament kandi buli okola budget ebeera ya
expense naye ate otunuulira ne kuki enfulumya n'ennyingiza. Kakati ku nnyingiza Uganda gyeyina erina kuteekawo amagezi nti bwe mba ngenda kufulumya sinki 10 mpadde kyakulabirako tebe zibeera sinki 10 ate sente zigenda okukola sinki 10 zinaavaawa expenditure and income. Kakati bwoba ng'oteekawo n'amakubo nti trillion 84 naye sente zigenda kuvaawa. Okitegera bulungi? Kakati mu bajeti eno waliwo ebintu ebyeyongeddemu priorities ziringa 4 ng'ate ziteeka okukolebwa ate abantu bazaagala. Okiraba? Kati bwe ziba zeeyongedde olina kusala magezi ozikola otya. Ekisooka abantu mu nsi omuli enkulaakulana human development capital ereetebwa basomesa kubeerawo ne basomesa Nalukoola ne basomesa Kakooza ne basomesa ffenna nga bali wano ku pano ne tufuna leverage mu bwongo okubeerawo. Abantu abo mujjukira emabega nti gavumenti yakola commitment nti okuva leeyongeza bali abalala naba negenda kubalowoozaako. Ontegedde bulungi? Kati abo waliwo expense yayingidde mu budget ey'enjawulo. Abasomesa ba arts kubanga gavumenti ojjukira bakola ne strike gavumenti egamba nti bannaye tugumiikirizeeko kati ekiseera kyabwe kituuse. Sente zaabwe olina okukola ki? Okuba nazo. Era bw'oba planning priority kubanga kati tuli 1,45,000 tuziyite bwe tutyo. Naye abaana basoma ne population yeeyongeddeko wetaaga basomesa. Okubanguka mu sciences, okubanguka mu arts, okukola ebintu ebikulaakulanya eggwanga, abo boolina okubatunuulira okubalaba. Ekyokubiri, Uganda yafunye omukisa okugamba nti zensi mu Africa ezigenda okutegeka AFCON. Abantu bayinza okuwulira nti sports ezo zizze naye nti kyakwejerabe nedda ssebo. Kiina amakulu mangi. One time naliko mu Olympics za Japan World Cup. Government yasendawo olusozi Lulamba. Government yasenda olusozi nga bw'olulaba ngambe Kibuli neeruteeka ku flat neteeka World Cup. Kyekitegeeza AFCON bwe jjano millions ez'ensi yonna abaagazi b'omupiira bagenda kufokasinga ku nsi Uganda etegese. Ekyokubiri, buli muntu agenda okujja wano at least alina ne sente zagenda okujja nawo ez'okuspendinga. So ateekamu sente zino okuteekerateekera AFCON abaddemu capital egy'okweta sente endala. Kiringa munooteeka mu kintu nti wano bwe nteeka wano n'engola oba n'enzimba wano ekintu ekindeetera sente zentaddemu zino ngenda kufunamu ate ddaabo. Ontegeera bulungi? Kati ogw'omukisa teguyinza kugusiba bw'oba omanyi nti ogenda kufuna sente z'oyingiza. Tu ebyobulambuzi wasoose sente z'abasomesa zazeeko AFCON oteeka ogiteekawo ofune ki kati ebyobulambuzi awo wennyini awo kati awo bigenda kuva mu AFCON kuba ensi yonna abagenda okutunulira Uganda. Mwami Seruga nalinva Beijing ndowooza nezijja n'omuzungu. Omuzungu nababuuza nti Uganda eri luddawa? Yali ajja Kenya. Kakati ng'abazungu abamu balowooza Uganda mu mirembe giri egya Amini. Era omusajja nanga nti President Amini akyali. Nga bajega bulala. Si bajega, tibali mu interested. Kati gwe nannyini nsi gw'olina ogitunda abantu bagimanye basobole okujja. Ontegeera bulungi? Kati omunannyini nsi gw'olina okutunda. Olaba Rwanda yateeka $1 million okuba t-shirt Arsenal yekambala Visit Rwanda. Arsenal. Buli Arsenal lwebeera ku muzannyo gwabwe ensi meka eziraba Arsenal. Kati bawulira waliyo ensi mu Africa Rwanda. Ompulira bulungi? Tuuka kati mwezo sente mulimu ebyetaagisa okukola kati. Amasannyalaze. Rural electrification yayimirira lwakuba sente zaabula. Naye bw'oba oyagala factories okula major component ya manufacturing yonna weyimiridde masannyalaze.
amasanyalaze galimu ebintu bingi, gali mu kugaba emirimu. Factories nalabye ku ndoza Gunia nanzijukiza okuva 2017 factories zakeeyongera mu Uganda ziringa 180 something, naye babazeemu ziwadde abantu emiliyoni namba ez'emirimu zisinze na government, abakozi ba government bonna mu Uganda. So these are things kakati ezo n'ebyo byonna ebiyongeddemu byetaaga ssente, mbuuza ogenda zijjawo. Weebuuze wennyini nti ssente zigenda kuva, ssente zigenda okuva kwe kutakisinga omugagga afune ssente ezo, tukulozinga egaapu ey'omwavu atasobola kweyamba. Omwavu atasobola kweyamba bwe tugenda okujja ssente za PDM ensinga ekula mu economy, waliwo kye bayita small medium enterprises, oziteekamu amaanyi ne zizimba ne zivaamu kampani ennene. Kati bano batalina capital PDM eyo gwolaba, bw'oba omukozesezza bulungi kati bagenda gaba millionaires, kitegeeza nkuwa naye nkusuubiramu kyengenda okujjamu, nkuproviding nze n'emirimu, naye ssente ezo olina kuzinoonya mu bana bagagga. So tugume wangi Kinyana Mpindi mwatuuse dda. So ekirala akasembayo nti Katonda kozi baga kiwayagaliza embazzi Katonda kibuyaga asudde mu next financial year government bweneba etandise okusima oil, twakola etteeka mu Public Finance Management Act nti mulimu investments government eyinza okuteekamu, singa mu June kigenda nga bwe kiteekeddwa. Ontegeera bulungi, tukwata ku ssente yotufuta ne tukwata ku ssente yotufuna. Kati mukama wange ono gyagambye olw'okuba aliwo ebita controlling bwanga tetubiina external environment ey'amafuta ge tulina nga tetulina gaffe controlling ensi okwongeza amafuta, kubanga direct kati ekituyambyemu olwaleero ekituyambye okubeera nsingi 2-3 singa tetwagenda mu katale kennyini kugajja kubagagula nga tuyita Kenya, kati amafuta singa gatuuse mu 6. Twebaza mukama wange, weebale nnyo otumaze otulaga oludda olwala tuba tulowoozaako kiki kye twetaaga ennyo era ne ssente zirina kuvaawa, zirina kuva mu ffe kaziweza PDM zigenda tuweebwa ffe naye nga zigiddwa mu bantu ate ne zidda mu bantu. Mukulu Nalukoola, ennaku ekuyinze ondabikidde ng'omunakuwavu ennyo, obadde ki? Bano tebamanyi kuteekateeka. Owulira kyasembezaayo amafuta gakugamba omunaava ssente, tekiri ku ebyo byasimbako essira nti tugenda kufuna amafuta tuggyemu ssente nti weewamu kuwe tugenda okujja obulindo. Kubanga mubuuze ekibuuzo nsirike, mubuuze ekibuuzo nti olwo bwe tunaatandika okufuna ssente mu mafuta emisolo gino egigenda okwekanama munaagizaayo. Ontegedde? Muddemu pa sekendi. Kuba ali akulimba ali mu kugamba nti gino emisolo mugitidde naye ate tugenda kutandika n'okutunda ki amafuta. Kati enteekateeka ya gavumenti teba bwetyo, tebange oli bwaga ngenzeeko wano mu kibuga bwe naafuna omutwalo nga tuli ekyennyanja. Muddemu ssebo mukama wange ekizibu kyajja okufuna buli kyanaagwerako jja kuba osobola okiddamu. Kati kitwala obudde kankiddemu abantu bakimanye. Bw'oba oteekateeka budget okola ya mwaka, that's the policy, okola ya mwaka. Kati wonoofuna mu era ne policy za tax measures zibeera za mwaka. Kati wali mu financial year etandika mu 27 2027 I mean 2027 yeddako eno bano gye bagenda okuyisa wabeera 2027 that means ku income yo okay, ku expense ojja kuba okoze eki ofunye ekiteekebwa. Kati tosobola giplaninga kati kankusaba omuleke ayogere ensonga zazimale. Kati ekyo abadde takireeta kuba tekiriiwo. Tuli ku bajeti ya financial ya omwaka gw'ebyensimbi oguddako. Kati ekyo kyakuwuddiisa nti munnange nno teweeraliikirira
n'amafuta gajja naye ng'ate mu financial yeeno gye tutegekera talinaamu. Bwana Sserugga, waliwo kye bayita fiscal policy. Fiscal policy y'enkola ya gavumenti gy'ekozesa okukola bino wammanga, okwongera ssente mu economy nga okutambuza ebyenfuna oba okuzikendeeza. Gavumenti bw'eba eyagala ssente zeeyongere mu bantu eyongera ku nsaasaanya yaayo. Gavumenti bw'eba eyagala ssente ziveeyo mu bantu ereeta amakubo agazijjayo. Erimu ku makubo gwe musolo. Wali owulidde ku ze bayita treasury bonds and bills and bonds. Gavumenti emanyi okwewola ne ku bantu n'ekuguza n'ekuwa ekyayo n'ogiwa miliyoni 3 n'ebeera ne ssente z'okumala ebbanga nga bw'eriba eyagala ssente ziddemu zibeere mu bantu bali kuyita n'ozzaayo ssente zo nga bakwongeddemu amagoba kuba bw'oba gwazirina Sserugga ziba ziri mu bantu. Naye gavumenti bw'eba ezikuggyeeko n'ezitereka ng'ezikwewozeeko eba yo yezirinako obuyinza. Eryo nalyo kkubo. Naye kuba eddala lye bayita omusolo. Gavumenti esobola okukozesa omusolo okulambika ebyenfuna by'ensi etya. Esobola okugamba nti wano tetujja kubaggyako musolo kubanga twagala okulwanyisa omusujja gw'ensiri. Obutimba bw'ensiri buno abuleeta mu ggwanga tetumuggyako musolo. Twagala okuyigiriza abantu b'ensi eno ebyuma bikalimagezi. Ayingiza ebyuma bikalimagezi tetumuggyako ki musolo. Ago makubo agasobozesa gavumenti okukusindika w'oba okola ennyo emirimu awamu n'ekugobayo ng'ekozesa musolo. Negamba kati ng'engoye enkadde omusolo gugenda kubaako 3 ku buli 100 ku ngoye enkadde. Begubadde agulinnya piki okugikyusa okugijja mannya ga Sserugga okugizza mu gannalukoola kibadde ku mitwalo aga 2 egenda kufuuka ya mitwalo 50 okugikyusa. Simanyi oba ekyo kyakwejalabya. Gavumenti erimu ku makubo geekozesa ng'eyagala okulambika ekonome eteeka omusolo munene ku by'okwejalabya. Bwe bateeka ku bitamiizi oyinza obutayemulugunya nnyo. Oyomba olekamu. Olumu nali mpa amagezi nti erimu ku makubo gavumenti gesobola okukozesa okukuŋŋaanya omusolo kussa omusolo ku mmotoka ezirimu enzirugazi. Nti omulaba oyo nti gwe bw'oba oyagala okubikka emmotoka yo nga tebakulaba ng'oli munda bakuteekeko omusolo mungi. Ekisooka kijja kutuyamba mu byekwerinda. Ekyokubiri ogwo gw'abeejalabi. Naye kati bw'ojja ku sukaali n'abeera nga emusolo 3 nyingi siringi 2 bw'ozongera ku petro nyingi kuba ensujju zigenda kweyongera okubeeza ebbeeyi okuzijja okuzizza okuyimirirako mukama wange male obubaka buno obwabannaffe betukolagana nabo naye nga utaddemu nekiri jolanesa okwogeramu nga tugamba gavumenti simanyi bankwayiriza bangamba nti naawe oli wa gavumenti. Ekituufu ndi wa gavumenti.